afudda kubana kuba wansi omutwe ndowooza yemu mwogera kuki ngenda kubuusa mu pulezidenti munyonyi yange agwe enyonyi yali ekusa tejogala pulezidenti abuukiremu nti kati nagitereeza ensi yonna ne bakuŋŋaana era nagendera ddala paka ebibaati kololo byebyantaasaako balowooza weebasa oli bubi nnyo totegeera emikono gyonna tekuli oli bubi bakuzunze yonna mu ddwaliro eno gye bamuwungira emikono gye bajoyininga emikono nogendayo tolina kyomanyi kati nvuddeyo omukyala yasooka situleeyo naye kati mwami olaba ebintu ewabadde ofudde kati bino ebintu yokyetaaga biveemu tutandike naffe tukole sente nemukiza negamba era wenviira wano nsibiddamu ebyo ngenda kuba mbemazeewo kati nga nze manyi nimba limba ono teri balala balina interest mu ekyo bagenda okujja bajanga bonna nga bagamba ekintu ye kyasigalawa nti poliisi ebeka yakitwala mu mbeera bwetyo tibikyetaaga kati abiviireko ddala singa katonda muyamba naawona nze nsirika mbawuliriza sikyalina mikono sikyalina mikono sikyalina ki buli wamu bansibye kati emboozi basigala baginyumya niwajja muganda wange aze kundaba ono asembayo wansi kati ye naaleka nga bakoleza eddiiru yennyini bagende banonya omuntu akole ki awa sikulapa akitunde ono akuba amasimu bwanoonyereza kiruddawa ono anyina ku ddwaliro nti omugamba kiri nti tokwata ku kintu kyange ayinza okundekawo abazadde baali bagenda dda nga baafada tebakyaliwo naye akati ekiddako nensigala nga nempuliza emboozi naye nga ekyokukola sikola ki nkyali bubi emikono gino nga bwogimanyi baali bagisiba ebyuma buli kimu kati ekiseera kituuka basalamu bagende bakole ki batunde sikulapu nze kyenakola nadduka buddusi mu ddwaliro bagenda emikono ebaja nga tegikwata naye nga bagisibyemu ebyuma nga nsobola okutambula eno namponye kati nsigadde ebiwundu bino nemugamba ddala omanyi kiriwo nti tugende waka nagamba sikulindemu oterere nagamba nemugamba njaga ngende ekintu ekyo nange kitunde kiveewo nagamba ffe tugenda kitunda kumbe mujjamu emboozi ani akitunda nti gundi nayogedde nani yakubye esimu poliisi teyakikwata nsitukirawo ngenda ntuuka ewaka nange maze okwekkirizamu neŋŋamba omanyi nti linda konsooka empone tuyoke tutunda ekintu kino kuba kati bagenda tuseera nti tekisoboka tukitundire wano ekintu kino gaa kiddamu konze nzinza okudda mu kintu kino okusinzira nagamba leka tukijewo kati nemugaa nyabo ekintu ekisooka okireke bagenda kukuba leka mpone ngenda kutunda ebintu byange nagamba nabanga kati ddiru ne bagizikiza ne bakivaako mponye ntandise okukwatakwatamu omutima ne guŋŋamba wafuna obudde obutoba naye ebuuke ate kati yabuuse ate kati olina okutandikira wano era oli yaŋŋambirawo nti kodda mu kintu kino nze nja kweyongerayo sisigala naye waka nga nkuleka wano ng'otoba embeera zo ansi ebanzibu ku saawa eyo mugamba nze bisinza biddamu kati obudde bwatuuka natandika okugendanga okukola ka bizinesi ke twalina omusaidiza zakakoba eyo kati bwe yagendanga nga nange ngenda mu byange eyo njiddamu njitereeza nyina abaana bano benali njigiriza basembedde sibawo kino kiteeka wali wano kulaba oti tutereezaawo embeera ekintu kiyiya kiddewo kintu nkiyiyayiya kiddewo abamu baneekwese abalala abaana mbayise baganye okujja n'okuwulirako mu babaddeyo mbooko nenga njagibuusa kati nagirabye ate kati omuntu yenna nga oli interested toyinza nakumanya oba kiba kitya kyo kyenyini kisigala kikusika ate obudde bwe nakiwa nga mbeerawo nga ndi mulwadde neyongera okukyetegereza nenkiraba mbeera yonna bwe yali nengamba njagivuga kale nentetenkanya
nenfuna bulungi ko natereza bulungi akasimu kange waawo anti kati eri mu kyalo kati olwokuba abaana bagigendangako abantu ne bagingobesaayo agenda kutta abaana baffe nga bwomanya entalo z'ekyalo ne bagingobesa nenzija kujja wano mu tawuni wano waliwo omwami bamuyita kapiteni Baseija yagalitayalinga nengendayoko nenyumamu naye nagamba anyonyi bazikola kati nga bamanye ebyamagye nabo babeera ba muntu nsolo musajja nangumya nagamba ojja gikola bamuyita kapiteni Baseija naye kati omanyi nti jangu nkuwa n'akafu okolerewo ebintu byo yalina faamu eyo bagita stock faamu nenjitwala enyonyi yange nebeerayo madamu atuuka awaka nenga nti enyonyi nagitunziza sente ziriwa nti naye nyina amabanja biki amabanja nga sigamanyi kozi ate gomanye ebyange byonna njaga kutetenkanya wangulamu akapiki njira ntambulirako ate lwaki tovugeyo nenga ate no nkyagisobola nawe olaba ndi mulwadde emikono gyamenyese kati ebintu piki sinza gisobola kati eri empanvu nga ye kyaliko ayagala sente ezo azirabeko kati aba ali awo nga ngendayo ntereza bulungi akatebe nteekako esimu yange nekazakaziza nkozeemu bwe nti ngibuusiza ngizeemu kawo nali maze gitereza nga ntaddeko n'ekigiza wansi nga era nabuuka ndi seefu neteekamu elementi yange mu bulimu obw'ekitalawo nenga nina okubuuka tubafunamu kutya nogaa nti bwenzira buli enkuba nenzira mu byuma nali kanfatte bonyo okuba nali maze okutereeza buli kimu ate nga nagirabye yasitudde bulungi nengitetenkanya mba ngiyimusa wansi njambusiza mungiwulidde yona eri bulungi nemba nga akamu nenjiwulira nga esobola n'okukka naye kakiwedde wagisanga n'ogissa n'ogibuusa n'ogissa wano ngipimira wano nga ku levo y'ono omwana wayimiridde singa bitabuka wakiri nviiremu awo ngenda okulaba nga eri bulungi nnyo kati mutima ne guŋŋamba katiza wansi weetereze bulungi osooka ogendeko wali mu tawuni okomewo kuba ye eri yali faamu nga teriyo muntu n'ogwo mba ngenda gireeta nga ngiweta ngize wansi laba ate tagali we yava ak'emabega kakola kinene ku nnyonyi eyo gy'olaba etambula kati ne katema wansi kuba kati teyalina levo nti kati olaba eri mu levo di bulungi nti esobola okutuula ate ng'ekyo tekiriimu olina kujja nayo paka neetula wansi ng'ogirengera ng'oli nayo bulungi kati wano mu kuweta ak'emabega ne kafuna ng'obuzibu ndowooza kaasumuluka nemba nga nakalinya nga byensaba tekabireeta kwe kusooka wansi ne katema wansi olwatema wansi bwe kati nali nyambadde elementi enkuvu bwe yava kuba nakuba wansi omutwe era omusipi guno gwe nali nsibye uno gwe gwantaasaako ne gusigala nga gunywezeza kuba singa tegwali musipi nali ngenda kuvaamu ate nga ebiwagulu jambiya zenyine zaaliwo nentoba nayo paka wansi era bwe wetegereza akavidiyo ako olaba nga nvaamu bwe neekyekinga kali wali ku katebe kale olinga nengwa nensitukawo ngenda okwetegereza nga buloko yayatise nga yingine efudde nnyo n'ebiwujjo ng'ojje n'olubale wano enono nkola ebyo mpulira emisayi gidduka just element yekute nenziruka nga bwolaba mu kavidiyo ako nenzijako vidiyo nenzirayo mu ddwaliro amawulire simanyi gye gaava bo baaliwo eri wali abaana abalunda nga bali eri mu faamu amawulire be bagatambuza bagatambuza esimu emaze gitereza eryawo ekintu kintemye nnyo kumpi abo abantu bazze badduka banzijjeyo bantute mu ddwaliro oba ani yasharinga vidiyo simanyi nakumanya ngenda okukola bwe nti nga vidiyo eri ku mutimbagano etambula omukyala wange we yakitegererawo najja teyatuuka waiwe nali ye yagenda bugenzi waliwo bamulagire bwe yatuuka nga ekintu kikyaliwo n'agamba ono namusiibula dda neyegendera tetawana yakwata abaana n'apakinga ebintu byonna paka ewaabwe n'ayitamu neyegendera abaana n'abalekayo eyo mu kyalo neyegendera akawungezi ngenda okukomawo baŋŋamba mukyala wavudde wano obwedde ayomba
ate mukyala wange amanje nyonyi yange ngenda okugira okutuuka ewakange plasta gwo gunene nga yasibye buli kimu kuba amasimu waayo nti nakugamba ki nze ngenze ntuula netegereza nekwama akafaananyi enyonyi eno entwalawa ogwasooka nali nfudde ogwokubiri era egaanye akaseera nentandika okutoba nembeera sebo nentoba abaana jjukira ku ssomero babajjeeyo gye baba tetamanyi babasoma tobye enyonyi wasooka n'ogyesonyiwa nensigala nayo naye nange nentandika okugitya okulimba kibi nange natandika okugitya kubanga emirundi ebirwale wonye buwonyi gyonna emirundi nga mpona buwonyi kuba naawe weyakomera okumpi era nalaba embeera we nasibira kati nentandika okunoonya obwongo obutawala enyonyi mu maaso naye nga mumpolampola nalina ebyuma bingi nnyo ewaabwe waka bye nali nguze mu magalagi luddawa abampaayo okwo kati nembeerawo okaawo n'ebyuma ebyo mutima guŋŋamba yongerako ozimbe mulala guŋŋamba sooka olindemu kati mba ndi awo nga wajja abazungu baali bayitawo okwo ne bansanga wewaka katambudde kadduse ensi tekalina na kyekategeeza nti kavudde wano oba kaawa basajja ne bajenaga nti twalabye ka video nti balowo basuubira yeggwe ate nenyonyi tugiraba ogiyinawo wano nyonyi yange byagenda bitya nembanyumiza nebaga nti kati ekiriwo tokozesa buzito kozesa ebintu ebitazitowa era ebyuma nalinawo bingi baali bansuubiza no nakuntwala bweru nti tusobola okugarizaganya ne gavumenti yo netukutwala ebweru nogenda osoma netukikanyako era nabo nebampayo kyebampaayo kati sente zebampa mu maaso awo nentandika okugula pipes eza aluminium mba ndi awo ngaekintu kitabukanga omutima guŋŋati kati kozesa box ogizimbe ogwese enyonyi bifo kyogikola nga yabuuma mu kiyumba kyennyini ebyuma obikke embuyaga tegenda munda sente ngenda okubuuza ezikola ekyo nga mpitirivu mba ndi awo nga Brian White ebiseera ebyo Brian White nga kyayaka ali mu ggwanga munange nange nenfuna omukisa era omwami omwebaza ajja atuuka ngaaze kukyala mbalala nange nagezaako nnyo okujja nyingire ne bigaana abasajja abaali bakikulidde ne bagaa nti okujja wano Brian White akulabe olina tuwaayo kintu kidogo nga bobimanyi kuba nze mba njogera mazima mereere abasajja abo bantu bange nkuze nabo bamanyi nange mbamanyi naye bansaba kintu kidogo nga sirina nga nenyonyi nagireese nze nakolanga ebintu yange nga byakavuyo okuvuya wano mpitawo ntya mu butaba na sente nkoze ntya kati nenzijja enyonyi nengireeta ku breakdown nengituusaawo naga nti twagalayo kakadde kalamba okuyingiza ebintu byowano kuba omusajja agenda kukuwasa nayinza nokukuwa obukadde 5 ate nga sente siziina kati zayo ekintu kyo tutuuze ku poliisi etugobye wano ku mulyango batulemeza okuyingira sooka oleete sente leeta sente beetoolodde bakoze bati beetoolodde omusajja w'emmotoka ngamba sebo jjawo ekintu nze nkola ki njagala kugenda mbalabalamu okukiza ewaka waliwo akafaano nga omanyi nti ogira okinteeredde wali abasajja ne balemera kukozesaawa ne ziggwayo nga bakoze eki nga baganye okuyingira. Brian White yali azze mu kisaawe era ku olwenyini yasookera ku ddwaliro n'alawa abantu obuyambi n'avaayo n'ajja omumanyi naye konvoyi yabanga ng'ey'omukulu olwo omusaawe agenda kukola munki yayise abantu obagabira ebintu bamulekwa abaana ab'amasomero abateesobola abayiiya bankaiza Joseph bonna mubaleete ndazibbawa yaleeta tulera 3 za bintu nenzijja abasajja ne banga nti gwe togenda kugendamu nga tokoze eki era Brian White nakino kankikuloperi abantu wayamba bagagga abaavu tewabalaba kuba okulufayinga okugenda mu kisaawa kwabanga kuwaayo sente ate buli obusomero obutono buteesobola tebwalina sente abantu baaliwo Merehiru essomero lya Merehiru mu Mbarara yerisingayo obugagga
n'abalisomesezako bagagga naye nayo lyaliyo era yabawa baaga ndooza bazaalinga 5 so yayamba bagagga abanaku tewabalaba tebalina kakintu kidogo abanaku banoonyeze kunze nze manyi bwe bali weewaawo kati embeera etabuse omugagga ayingidde konvoyi yajja nene mona ne bayingira ne mutima ne guŋŋamba kweri guno omukisa ogukusanze wamwe nagwo gukuleseewo abasajja nenfana abasajja ne banemerera kati nsazeewo ŋŋenze ntuuse ku baana baga nti mujje tugisitule abawagizi bombadde nabo era banagana mbeebaza olwekyo babaddewo nange mu mbeera yonna mpozi bano bana abatonotono abeefuula baasoma nze ba bitabo bingi be batabadde nange kiseera kyonna nno bazze tugisitudde tugitutte paka ku mulyango twagala kuyisawo gaali nga bomanyi bano abayisawo eggaali obusajja buwezeewo bungi omugagga bwe yajja n'abapoliisi abalala bangi ne security yajja ne security y'amaanyi ne baggalirawo ddala naye nga nina ekintu kino lwaki tekigenda ku poliisi nti mukiteeke ku kabangali mu mbeera awo twesika tukizizaayo wali eri nvuddewo nyambuse akatundu ako abamanyi kaceeka stadium bamanyiwo nensooka mbeerawo ko neŋŋala loosi nagikoze dda omugagga atandise mmere hiiru mbawadde baaga 5 mbawadde emifaliso 7 bano mbawadde enkumbi kasooli abali mumuliwa musimbe layini moloka tubeera ndaba bajeera banaatera ogimala banaatera ogikaza tubeera 3 zonna neŋŋala kati ekiba kibe nafadda enyonyi eno nteeka ogiyingiza era saatawaana nagigendamu nagikuma bwenti neyakirawo kati amagezi ne gagamba ekintu kimu yingira yambusa ennyonyi bali ku mulyango gweyita waggulu ate kati nenjitandika bwe yacamuka obulungi abantu bonna ne bakuŋŋaana baali wabwera awo kubayira n'abamu baali bayingidde banywedde soda teyewulidde ku lisiti beeboye bali mu kugenda enyonyi neyaka newuuba sajja nebagamba afudde neŋŋaka ŋŋende kati nenjijjawo paka abasajja nembayitako ku kikomera negenda paka munda enduulu ensi yonna ne bakuŋŋaana era nagendera ddala paka ebibaati kolole byebyantaasaako byagwamu bweti abantu bo ne bakuŋŋaana ne bagijjayo omugagga yali ku stage kuno bwe yatumbiya nali ngireese bulungi naye ate okugistopinga mu kifo nti kati wano tesukawo nerema kati nejja nga bwolaba olupapula nga walukasuse nejja paka mu kikomera kyekisaawe yagwa wansi ku luno naye nejja atalina yajja bweti ng'ekkirira neyekona mu bigo paka mu bibaati wenyini we nasibira kwolwo tewakosebwa enkovu zaalimu ntonotono zino zawano mu mikono ki era nzike nalinya ku stage nga wano enkovu eno nga wano watu era wano nalinya ku stage wano nga Brian White nagamba naye banaye kiki ate nagamba musajja yakola ennyonyi ate obwedde aliwa abaali awo nagamba situte muliwa leka tutambule ku nnyonyi y'omwana ono omusajja najja omusajja omuzira kisoyo najja n'atuukako bwete ku nnyonyi era nzijuke yatula namu nanyumirwa nalambula tewamuyimusaamu mba njagala muyimuseemu naye ekizibu nga omusayi bagulaba yagala tokola nsobi wuuyo omulabe bwali talina kyeyasigaza yena bwomulaba yena nkovu bamutunze buli wamu omugagga nagamba sijja kufiira wano naganze nkuteereddeyo gana amagulu gonna nga enkovu zino zonna nga bweziraba wonna wonna nga nayiikayiika doziraba buli wamu zino zonna batunga zino zonna wuzi zino zonna wuzi zino toziraba zino sajja nga bamutungatunga ddabula onaga nti toleeta kizibu tokola nsobi omugagga era yali atudde mu nyumba White nga yagala twambukemu ne bamugjamu nagamba sajja ono nze nkuteeredde obukadde 5 otandikira awo era ensawo yali esigadde eri ku stage ne twambuka ne bampa omusajja n'agenda egaali bakwadde obukadde 5 bampadde obukadde 5 obukadde 5 bando ye5 omanyi bwe natoba ate zo naziryako nalyako ntono musajja buli omu tuweeko nziyina mu ngalo siina kaveera wadde baaga
ngezaako crossinga okutuuka we twali tulese ennyonyi abantu bagisitudde bagina mu bbanga bagamba ewaffe ennyonyi yaffe nabo ndowooza nabo munaye nga nabo balinze bali ku kasente kumbe omusajja sente yampadde mpitirivu miliyoni 5,55 kati abasajja banteekako olutalo sina wenzikweka baani abakuteekako olutalo abatuuze bali abawagizi bange nagala naffe katuziryeko serebo ojja tuwaako obwedda tukuba enduulu sajja bansise buli wenewoma bwe nti onasikamu abire naye sente zino omukisa kyamukisa omugaga nandaba nagamwe poliisi muliwa temula nti sente musajja bazimala obumazi mukola ki sajja ne bajja ne bantaasaako eri kukaka nasigazaako obukadde 3.5 eryakivuddemu amaka gaweddewo sikyalina bizinesi omusajja nakola ki nanziza engulu naye kati sente zino ngembalabalamu okuziteeka mu nyonyi ngende nfuna ebyuma bya aluminium ebitazitowa sente ngebyuma bya buseeri naye kati nkoze ntya tewaliwo sente ezintono zenfunye tezisobola kugula byuma bikola nyonyi jukira ate abantu bajuulidde nti etandise okubuukabuuka n'amasimu gava abantu bava mu kyalo bandeetera emmere bakola ki nyonyi yaffe yawonye otuuseewa wegenda kufukirira nga bw'omanyi abantu nga bamaze okulaba layiti ne kati mu mbeera eyo nange nenguma era nenzira ebyuma byali bisigaddewo byafika wali nga bizitoye nembikolamu emotoka gye mulabye motoka ye neekwatayo motoka ye yalama olugendo lw'ennyonyi saawa zino nayita abasajja abakenya batera okujja ewaffe bambalira ebintu bya bukadde 8 aluminium bano abazimba zi global buses zolaba bambala ebintu bya bukadde 8 nze bampa aluminium yena gwe neetaaga ennyonyi ya Uganda ebuuke efukire n'ebirime by'abantu abantu bafune ku nyingiza ennyonyi yali egenda kukola bingi naye sitole bwetyo kati wenyimiridde awo wenkyali nenkola motoka wayita akaseera katono era amawulire ne gatuuka ew'omukulu vidiyo etambudde yetolodde ensi muzeeyi naye agirabye muzeeyi yitibwa Habuwa Kaguta agamba musajja sajja yakola piki kati yakoze emotoka nti manya yakoze ennyonyi nti nagamba mumpitiri ya World Science Day ebaawo buli mwaka amawanga gonna gagijaguza nga bw'ogiwulidde World Science Day ne bampita nenzijja ne bangamba tugenda kololo omukulembeze gwange yakuyise jangu naawe nemanya muzeeyi kampisi ogwokubiri ekololo kati kiwedde nange ntuuse nga bw'obeera mu kiwonko n'oyambuka ntera obbira mu bazanyi ba firimu yeetooloola n'abakwate owafunye obuwerero nema muzeeyi engeri gy'alabiridde ensi ye nanaaba n'engeri gy'ayagalamu abantu kati kiwedde era nava mbalala nga ndi musanyufu ebyaddala kuŋŋaanyiza abantu bange kuba nali ntandise okutraininga nyina abaana tukola wheelbarrows tukola enzigi ne tugenda kololo twamala wiiki namba nga tetunajja tukuba amasimu twogera era nakomekerezwa nenvuga nenzija wano Kampala bwe najja wano waliwo emikolo bagiyita World Science Week mubaamu okwegezaamu ba innovators okwogera n'abalala process yali mpanvu kuba basooka kuga nti twapulayinge ba innovator twapulayinge buli omu n'ateekayo ebibye nga kuliko omukutu nasooka okufulumira ba innovators 3 abasooka ku listi nga science ministry eraga ebiri mu ggwanga nenfulumira mu 3 bwe bansonsula mu 15 nenvuga emmotoka eyo nenzijja nenjivuga nenva mbalala nenzijja wano abatrafiki babaayo naye munaye musajja wattu nabo babandikanga kuba teri muntu n'omu eyantawaanya anti waye inginia naye kino kimenya amateeka esaawa yonna ekintu kino kisobola okukutta konze nafaafa dda nze mundeke mpitewo ŋŋende nenzijja paka Kampala twamusangawo ku media waliwo World Science Week nga minisita gyali addressinga ba innovator naffe netujja netubeerawo na addressinga abantu netuvaawo
mu science week notandika okwogerezeganya nze ne tiimu yange ne ba innovators abalala babira babatya mutuuseewa muzaako kiriwa wiiki netambula omukisa ne gujja president nga kituufu agenda kubawo ku mukolo era abasajja bange bali abaaluli ne wajja abalala nga nabo endowooza yeemu mwogera kuki ngenda kubuusamu pulezidenti munyonyi yange gwe enyonyi yali ekusa tejogala president abuukiremu nti kati nagitereeza kuba nali maze ogikavalinga ate nga basajja bangamba nti wogikavalinga netayingiza mbuyaga ojja kuvuga kati nga nange ndi mugumu endabiramu zonna nga yonna ngikoze nga bwogirabaawo mu bifaananyi kuba kati yo ndowooza olaba ekyuse nnyo ne tujja president sawa netuuka twaliwo abantu basatu abasajja ne beetolola naga nti tufulumiza order buli muddala twagalako omuntu ogu omu waki twiri basatu oba babiri kale nti tusigaze omu teri kutestinga ate teri kulwisawo president mwogera byangungu president yajja yasookera kunze moluka convoy yajja eno wali abalala naye president interest ye yonna yali ku nyonyi era olwagirabako bwati bali bonna bajja lumu muzeeyi n'atandikira kunze gwe yasooka okulambula naga agenda okwetegereza ng'ate moloka yeyo ng'agimanyi kuba moloka nayo nagimulaga namulaga piki sembabule nemulaga emotoka mbalala kati nembireeta byonna lumu ne piki kuba byonna yali abimanyi already era moloka bwe zajja ziti nebatuyita mabega ndowooza n'abiraba olwayimira bwati najja naga nkuguddeko musajja wange nti bangamba wavuga ennyonyi nti ennyonyi nagivuga muzeeyi naye yali enzisi etya kavidiyo mugenda kalaba muzeeyi netwogera nangamba kati kotuuse wano kati kiwedde nagamba kotuuse wano kiwedde nagamba era pozi nali nkusuubiza kikonze wansuubiza garagi emotoka n'ebintu ebiralalala kakasa nti innovation wange agenda mu maaso ennyonyi yino nagimaze yali enzise nemulaga nga bwolabye ebyuma byonna nagamba kati ono agenda kuwa ebintu byo okusinziira ku bali abatulambika nali wakukkiririzaawo awo naye olwokuba nze nali namulabye emirundi ebiri nga talina kyampa nenga muzeeyi kankujukizeemu wano kino nakino saakifuna nebyewalagira bampe saabiraba yali eragirako emabega bakuwe awo ekakyeka we namulagira emotoka netugenda mu kalulu emotoka eyo nagivuga mu kalulu navugako ne mukonvoyi ye nga muli mu maaso bwe nti mu bitundu ebimu wano mu Eastern region netukola akalulu ne kagwa nga ndi ku lwange nyongeramu ssente manyi muzeeyi we namulabirako kamukolere kinamusuubiza oba oli awo ayinza okukola ki anandaba akalulu kawedde 221 tuze wali kololo mulabye nemugamba muzeeyi ebintu byewampa bwanga kituufu wabimpa gwe wabiwati yabimpa nagamba ani nenga erioda minister kolo erioda ya minister wa science and technology nenga atalina kyeyampa wadde ekimu wadde tondo bweriti naga kati oyo yavaawo era kati ono yaliwo yajja okukuwa ebintu byo konze muzeeyi gwe wandimpadde nagamba mutabani wano sinawo kintu kyonna naye ono yakuleese yajja okukuwa buli kimu 221 muzeeyi nali musabye na appointment kubeera nange nalina information yali evudde mu bantu eyo gye twali abantu batugambanga muzeeyi yampa kino saakifuna muzeeyi yampa kino oba wano eri abamwebaza eri ababanja naga muzeeyi mbadde nsaba eddakiika 2 mu budde bwo nange mbeeko information gyenkuwa nagamba okay bajja kukuleeta nebikomaawo kati kyekiriwo enyonyi yakola ki yayimirizibwa netulinda president nga ffe tulowooza nga bwe yayogedde bagenda tubaako bye batuwa tuddeyo eka wiiki yasooka tuli kololo ey'okubiri jjukira twali tumazeewo wiiki nga twerabirira
nitubeerawo wiki yasooka eyokubiri eyokusatu nepitawa n'amawulire nga twaga kusaba buyambi ku bannayuganda nga baali bazi bampushingako batuyambeko ne baki muyise bannamawulire nti bannaye tusiranidde eno emmotoka piki n'ennyonyi nyina abantu 7 mwaba abantu 7 kwaliko ne muwala wange gwe nezaalira era president yamulaba neewuunya nnyo kubanga talina kyeyamuwa kuba muzeeyi ogolaba ayagala nnyo abaana naye kulu talina kyeyawa mwana wange ekyo nenkiyitako nentandika okweralika neŋŋamba luno ate bazeemu ne bandoga sajja nze namuyala mu maaso ebbanga lyonna talina kyeyampa ne muwala wange naye aviiriddemu awo omwana wange gwenzaala nemanya obuzibuzi emikolo giggwa tumaze okulaga kuba omukyalo oyo namuwulirako ng'agamba president nti abantu bano twabajeyo mu kyalo era tugenda bayamba ne muzeeyi bye yayogera ng'asinziira ku mboozi yaani yo neyamuyissamu olugaayo kale tutambudde tulesa amawulire babaganye okuyingira ekikololo kololo golaba batugamba barakisi ya gavumenti banaye tukubya amasimu nkubidde baminisita benali manyiyo banaye ekinywa ekigudde wano oba tukiterese wano nti tetwagalawo kintu kyonna twala ennyonyiyo baali bampadde naku 4 ennyonyi eveewo tuli awo kololo embeera etabuse tetulina kyakulya tutoba naye kati ntandise okulengerera ddala ebintu byabagantu byebabaŋŋambanga nti kyolimu tokitegeera ebyoyiiya linegwanga tebayiyizamu muno ntandise okukiraba ntobye ndi kololo president najja ku World AIDS Day nze ne baŋŋana okubeera munda ne banfulumya kinyonyi ne bakiremera fuluma ne banfulumya ne banteeka ebweru olwonge ennyonyi yatandika n'okubuka ekyo kibukira ddala mu bbanga nga nasazeewo dda amaze okupaakinga ebintu abantu bonna bapakidde bonna bagenze nsigaddewo nze ne muwala wange ng'ekiddako kulinya nyonyi eyo tugivuge tuddeyo mbalala nga newaddeyo dda bakatonga atulyawo ekijja kijje ennyonyi yali oteekamu ki mafuta mazzi mafuta mereere petroli yennyini olekamu petrol jukira amawulire bagaganye okuyingira eri barakisi teri ayamba minisita yatuleeta ng'atusuubiza to and fro ngenda bawaka transport tekakyaliwo nekubye ku musaasi director wa Kira Motors ekiseera ekyo agamba minisita wamuswaziza maaso ga president konze nali njogera ku minisita yavaako nti byonna kyekimu oli wampisa mbi osijja bantabukidde baguzeeguzeeyo obuwalawala awo bwonna butaano obuvubuka buli ku gundi buli ku Twitter social media kakati bagamba bagula abantu ku Twitter bakusabulemu ne bansabulamu ne banvunziza ddala kuba nalinawo abantu bange be nali manyi nti gundi yetayinza kunvaamu eyo mu kitundu kyange ne mbakubira amasimu naga gwoli wampisa mbi okolayo ki bakuwa transport wamugaana ate kati owooza kiki nenga kati wano wentuuse kati kinkyetaaga bwongo bungi either okubuuka nfe oba okusigala ennyonyi eno ngiveeko buvi ab'okukisaba baŋŋamba fuluma twala ennyonyi yo nembaako TV emu gye nakyalira aba NBS nembalumba mu maka gaabwe waliwo bakolera nentabuka nenvayo nengenda mu Simba radio nayo nentabukirayo bali abaana bakwatanga amawulire ne bagamba nti tebatukiriza kugendayo nze nga ngenda mujenze ngenda batuusa sajja nembaleeta nga nyina emmotoka kwebyo ebimu bye nali nyinza okwolesa nalinawo ekimu ebimu byonna byali bivuga nenvuga kaawo emmotoka nengenda nembalabako nalinawo emmotoka 2 nga nyinawo n'eddigi omu n'ennyonyi nenvugavugamu awo abasajja nembegayirira ne bajja ne bakkiriza kati nga bwomanyi bannamawulire banaye bannamawulire katonda bawe kye mwetaaga mu nsi muno ne bannemerako ne bagamba nti tugende nti tugende ne bajja ne tutoba n'abasajja kamera okugiyisa ku geeti awo nze manyi gye nagitwalira kamera nagikwekera ddala mu motoka munda mwennyini bakwasi bamawulire ne mbawa zisupaana ne mbawambaza jaketi zange zino zankaiza technologies nga baze kukanika nyonyi naga nti bafanaga nti ate bano batwala nti ali kabakanika ennyonyi nze kati nzikiriza okufa kangende sasa ne tubayitako ne bakavalinga eggulu bwe lyafuluma mba ndi awo ngenda okulaba nga
ba UPDF ne bampa emuluka y'amagye ne batujjayo Kololo paka Mbalala. Awo we nakoma. Weewaawo UPDF bantu banjawulo nnyo, Mukama bawe omukisa. Twebaza abantu bonna ababeererawo abantu b'ensi yaabwe n'abo abavaayo okufuula ensi yaabwe ekifo eky'enjawulo, abateekerateekera ensi yaffe okuba ennimiro ennungi eri abaana baffe, era nno nga bayita mu kufukirira ebimera byamu, ntegeeza abaana okukula. Kugamba simanyi ngeri yakinnyonnyola naye kyenjagala okutegeeza mu ekyo nti mbeebaza nnyo mmwe mwenna abavaayo ne bakkiriza nti ensi eno nnimiro bwe tugirabirira ne tugikoola olwo nno gye tuwa ebibala ebirungi ebyenkya. Ebibala bibyo ebitwogerwako abaana baffe n'ebirala, naye nga waggulu wa byonna neebaza abo bonna abaagala ensi yaabwe. Kakati nga tumaliriza, olugendo luno lubadde lukwata ku mutima, luzzaamu amaanyi, lulaga okutoba okw'enjawulo n'okwewaayo okw'enjawulo. Obulamu bwo bwonna bwonna almost obuwadde okuyiiya ekyo eky'enjawulo, kyolowooza nti kisobola okutwala ensi yo mu maaso, sinakindi ensi yo okuwandiikibwa mu byafaayo by'ensi yonna. Gwe nga ggwe singa osanga omuzadde ng'akuba omwana oba ng'abonereza omwana we olw'ekyo kyalwana okuvumbula okubeera, kiki wandimugambye? Abazadde ngenda kuyita mu bwangu, ngenda basaba ebintu biri bisatu. Ekisooka, fuba nnyo okugoberera omwana wo n'okwagala okulowooza nga ye, embeera yonna gy'aba ayitamu, naddala nnyo mu by'okusoma. Abazadde balekerawo okuvuga abaana baabwe nga babazza mu direction yaabwe, bagezeko okweteekako mu bigere by'abaana baabwe, balwane nnyo okufollowinga ekyo kye balaba mu baana baabwe. Ekyokubiri, omuzadde mwekkiririze mmwe ng'abantu, naawe okuba omutuuki olabe nti bwe nali nzaalibwa yenze nali biki. Kuba abasinga kuba nze nange kati era nze abaana abange mulaba neemanya nti ali bw'ati, kuba manyi bwe nakula n'embeera gye nayitamu, noono mulaba neemanya nti ono era akoze eki. N'olwekyo mbawulirize, musapootinge nnyo ekibali mu bwongo, singa kiba kitunula mu ango enuŋŋamu bo ng'abazadde. Weewaawo, ate bigambo ki by'osobola okugamba oba biwandyagadde okugamba abantu abo abatugoberera? Kale biwandyagadde okugamba abantu abo abatukulembera, minisita w'abavubuka, minisita w'ebyokuyiiya, kugamba abantu abateekerateekera eggwanga lyaffe, singa oba obasisinkanye, bigambo ki biwandyagadde by'osobola okubagamba? Katugeze nti omusisinkanye one on one, bigambo ki muri byewandimugambye? Ekibuuzo kirungi nnyo ekyo, era kiwanvu nnyo ku lwange, kuba ekisooka njogera mu maaso ga kamera ne bannamawulire, kyo chance eraba pulezidenti wa Uganda eyo tekyaliwo. Mbuuza lwaki? Omukulembeze w'eggwanga musinkanye emirundi 3, ate nga buli bwe musinkana alaga nti alina kyampadde, kyesifunanga, ate byensuubira nti bitwalibwa balala. Kati awo tuyinza kufuna chansi eddamu okulaba ani omukulembeze, naye nga bw'atera okufuna obudde obwetegereza ebintu bwe biti, ngenda kwogera bwe nti ekisooka neebaza Bannayuganda abatufollowinze emboozi eno wetandikidde nakati wetutuuse. Mwebale nnyo era mwebale kuwaga abambeereddewo nga muwaga kyatendo gwakafunye n'okasyalingira omulala, mwena mbeebaza. Wano eggwanga lyaffe Uganda tetunaba kufuuka bayiiya olw'ensonga nnyingi. Ekisooka tulina abakulembeze abaffe balina okweyagaliza kungi nnyo, beeyagaliza ekimala. Ekyokubiri, tebatufuddeeko ffe ng'abayiiya okulwanira talenti zaffe zikole ki, zisituke. Naye ng'ate
bwe weetegereza mu nsi yonna amawanga agakulaakulanye gonna abagasinga gayise mu technology. Essaawa zino bw'oyita mu kibuga Kampala jaamu mungi. Katugereze ku ekyo jaamu mungi olwa technology. Si jaamu nti w'abayizi b'amasomero oba w'amasomero w'amalwaliro. Bintu biva bweru, motoka, piki, gaali. N'olwekyo ekyandibadde kiraga eggwanga nti kyetulowoozaako kikulu eri eggwanga. Aviation industry mwena gye muli abatutwala mukimanyi bulungi aviation industry esingayo emirimu n'okusasula bulungi abakozi. Kati bwe mbanga navaayo n'ennyonyi ekyo mwandibadde mukiraba. Ekirala ekisemberayo ddala ku bakulembeze baffe kuva ku mutendera gusooka mbasaba ekintu kimu. Tuve ku individuals tulowooze ku nsi yaffe. Bw'obanga oli chairman LC1 n'olaba ekintu bwe kityo mu kitundu kyo tegeezaako omulala addako. N'omulala addako ategeezeeko omulala. Naye nsanze obuzibu nti abantu bennyini benvaamu bakoze kinene nnyo obutandaga eri ensi kuntegeera oba okunoonyeza support etwala mu maaso. Weewaawo. Kakati Captain ki yakuwa ekibanja ky'okulyawo ennyonyi? Wali bamuyita Captain Baseija na kati Captain Baseija. Banensa munebalizeeko. Captain Baseija ye mwebazaako akensuso kubanga embeera yonna yaliwo ye yagigumira. Naawe wenyini we yampaga ali makaage. N'atatya nnyonyi kulandinga ku njuye. N'atatya enteeze okufuna obuzibu. N'akkiriza ambeerewo. Era mu nsonga y'emu ngenda kwebalizaako wamu n'aba UPDF. Ng'era nga bw'eri family nti abantu abo bakisanyo. Bakisanyo ate bambeereddewo. Kati mbeebaza. Weewaawo. Gwe muganda wange ku ssimu eziyitawo wansi Mr. Joseph osobola omunoonyerezaako ku ssimu ze, osobola omukubirako ko. Era ne YouTube ye ebifaananyi by'ennyonyi ebyo ku ebiri osobola ogenda ne weerabirako ebyo ebiyita ku screen zaffe wano. Sina kindi bingi nnyo ebyandiyagadde okwogera naye olwa time nga tasobola byogerera wano. Kale ng'amaliriza ng'amaliriza bannayuganda ngenda basaba ekintu kimu nga bwe mwabadde musigale bwe mutyo nga munoonyaako mutuwe ku support. Ennyonyi eno kyekyamazima yeetaaga ssente. Wadde nkoze emotoka, nkoze digi, nkoze biriwa, naye ennyonyi ye dream yange esinga. Ate gye ndaba nga singa tulina obwetaavu obuyitirivu mu ggwanga lino. Abantu baffe bafa, bamama baffe bafa bazaala olw'entambula embi. Naye singa ennyonyi eba esobodde okukolebwa n'eramuka egenda kutaasa obulamu bw'Abannayuganda obungi ng'okotwadde n'okulima. N'olwekyo ssente muziwulidde, twetaaga ssente ezitambuza guno omulimu. Muve ku bya gavumenti nti waliwo abatera okunkubira mu mikwano gyange. Pulezidenti yakuwadde ssente kati toddamu tukaabirira. Pulezidenti Museveni tampanga ssente yonna oba gavumenti kankyongere bwe nti gavumenti ya Uganda tebampangayo wadde siringisi 10 mu ngalo. Nze nyambibwa mikwano gyange abasobodde okunnyambako paka okutuuka wano wendi. N'olwekyo mbalekera amannya gange Nkaiza Joseph. Ate abalina obudde munoonyeeko +256 789 96 3455 0789 96 3455 oba ku kyano ya muganda wange ono asobodde okufuna obudde butukyaza n'abaako naye support gyatuwadde. Era mukulu nkwebaza olw'okutandikawo omutimbagano ogwo mu maanyi go na bwongo bwo, naye nga kyolwanira kukakasa nti eggwanga likulaakulana. Kulwa Katonda n'ensi yange nsigadde nze Metan Krabongo oba Rima Sam. Mbaagala nnyo mwebale kutwagala tugumiikiriza na kutuwa chances. We are products of many chances. Era twenyumiriza mu ekyo kubanga watali mukisa gwammwe tetwandibaddewo wano. Mwebale kutukuza, mwebale kwagala nsi yammwe na ggwanga lyammwe. Mukama bawo omukisa mweraba.